Omubaka Richard Lumu wa Mityana y'omu Maserengeta yennyamidde olwo Bannayuganda bangi abavuddeyo ne bamubojja ku luwonzi olw'okuleeta ekiteeso nti akulira oludda oluwabula gavumenti alondebwenga bulondebwa. Abakulembeze bannange abamu mu kifo ky'okwogera nange bo bakoze omulimu mulungi nnyo okunvumaavuma okukola biki, naye bino byabagezi oba by'abantu abagendako mu ssomero. Omuntu eyagendako mu ssomero kyakola bw'awulira nti oli aleese ekiteeso ekitakwatagana na kike, naye aleeta ekiteeso ekijjawo ekyoli oba ekikirongoosa. Naye abantu boogedde ebintu bingi. Nawuliddeyo omu agamba nti naguliddwa President Museveni ne Speaker okuleeta etteeka President bamulondere mu Parliament, ababaka ba Parliament. Kakati yayogedde ekyo kyonna nga muyambako nga munnamateeka agundidde. Wankoledde amateeka emyaka 15, ndowooza nti mba ngundidde ekimala. Eryo etteeka tosobola likyusa nga tebakoze referendum, liri entrenched. Bantu bokka bali abali ebweru be basobola olikyusa. Lumu agamba nti si yasoose okuleeta etteeka lino kubanga n'omubaka Niwagaba ssaako ne Sseggona baali baleeseeko ku kiteeso kino kalenga okumulumba bamala biseera nga Namubiri wa Siika Emmamba kubanga tajja kulyako yadde akafi. Nti etteeka lino lye ŋŋenda okuleeta Honorable Sseggona yalireetako mu Paalamenti ey'E10, Honorable Niwagaba yalireetako mu Paalamenti ey'Omwenda, naye ng'ayagala kukyusa. Naye aba-FDC tebaavuma Sseggona mufiirako, tebamuvuma nako, bamuwuliriza buwuliriza bawulire kyagamba. Etteeka lye bwe lyajja ku ffulo ne baligoba ne litayitawo. Ne Honorable Niwagaba teyali mu FDC naye tebamuvuma. Naye ennaku zino wazeewo embeera nti buli abeera nga talowooza nga bw'olowooza omuvuma. Nawuliddeyo n'ekintu kye mbadde siwulirangayo nti bakuteera embwa. Kati embwa nazo naadde enninda zino ng'ezeewange nti zigenda kujja nziddukira mu kkubo. Kakati ezo ate si ze nalabye, naye ndowooza kati embwa bayinayo endalu ennyo eziriko enkwa n'embwa zino eza bulijjo. Kati ngambagamba nti bwe baba bata tebanteera mbwa ziri ndalu. Ono akkatiriza ku kikyayagala era n'asaba abo bonna abamuwakanya banuune ku vvu kubanga tajja kivaako. N'olwekyo mu mateeka ge njagala okuleeta, njagala akulembera oludda oluvuganya gavumenti ng'ekibiina ekisinza abantu ku ludda lw'opposition balondamu abantu basatu eyewaabwe ne babatuweereza ffe abangi ne tulondako omu. Ekyo kye njagala. Akiwakanya taleekaanira eyo wakaawe na kuwulira busungu na kugaana kwebikka na kulemwa kulya mmere. Abayitako mu ssomero si kye bakola. Oleeta ekiteeso ekiwakanya kino abayitako mu ssomero we batutraininga. Omubaka asambaza ebimwogerwako nti okuleeta ekiteeso kino agendereddemu kulwanyisa Joel Ssenyonyi ali mu ntebe eno. Njagala okubabulira nze Ssenyonyi sina kye nnyinza mulwanyisaako kuba Ssenyonyi simumanyi nnyo. Mumanyidde emyaka 2 n'ekitundu. Kakati sifunanga nsonga yonna emunkyaya wadde okumufunako omuziigombe gwonna. Kakati kyakyogedde alina okufuna kyanywa atereeze yeetereeze kubanga ebyo si bye ndowooza nze. Kakati mbuuza ne Sseggona we yaleetera etteeka erirye era Ssenyonyi ye yali mu ntebe si ye yalimu. Kati yali alwanyisa leader of opposition ye yaliwo. Abange tubeere nga naffe tusobola okwerowooleza tulabe ekituufu. Ono abuukudde nti ebigambo ebingi ebyogerwa tebijja kumujja ku mulamwa. Ebigambo ebingi tebijja kunzijja ku kyendowooza. Oli ne bw'anaayogera ne baŋŋamba nti kati emimwa gye gyamyuse, nze byendowooza byenja okukola. Teriiyo agenda kunzijja ku kyendowooza. Ate saa muntu andaga nti ye yandowooleza. Ekyo nakyo sikyagala. Ekimu ku byantamya Yoweri Museveni, Pulezidenti w'eggwanga lino, gwe baalayiza, ekimu ku byamuntamya kwe kulaga nti mu nsi yekka yalowooza. Kale ate nange eno gye ndi nfune yandowooleza. Ye kati nze naddawo. Eri nzirayo, nzirukayo kubanga oli andowooleza. N'enzira eno. Kale ate bwe nzira eno nayo ne nfunayo omulala ndowooleza. Ebyo tebikola wange. Ate sagala muntu antiisatiisa. Tujja kujja mu constituency tukuwanguleyo. Ngenda kuweza emyaka 5. Wano mu Parliament mbaddewo emyaka 3 n'ekitundu.
omuntu yeebuuze luli nabeerangawo ndi saagala kuntiisatiisa. Omubaka Richard Lumu yaleese ekiteeso ekimanyiddwa nga Private Members Bill bwe babadde mu lutuula eggulu wakati mu kutambuzibwa kwa Paalamenti mabendobenda ag'enjawulo ku nsonga y'okulondebwa kwa loopu, era wano sipiika yamuwadde essaki addeyo abaga ebbago lino oluvannyuma likubaganyizibweko ebirowoozo ku ffulo ya Paalamenti. Kavuma Ibrahim mukulembeze yakusakidde emboozi eno ku BTM TV Community Report.